So eri gye tubadde nga batutaddeko embeera ebifudde mu ICC na kugamba wano ku Shama Part D3 Media tujja kuba nga tufuna buli nsonga yonna yonna nga bweri. You are not going to miss an action in the geopolitics and the domestic politics wensi yaffe kubanga tulina okumanya tufuga tutya ebintu bino byajja biti ebyali mu ggwanga ate okutuuka eri. So wakati gye tubadde nga batutaddeko embeera omusango gwa Joseph Kony ICC egusaze luli zaali hearing ze mwasinga okujjumbira ennyo katosobola kuwulira hearing noba nga toyagala ate kumanya biki ebyavudde mu nsalafu. So final omusango bagusaze ogwa Joseph Kony olunaku olw'eggulo bagusaze nga basajja bano batutaddeko embeera. Maybe it is another factor ng'ovudde kwene ey'ennugu n'obujja n'effutwa n'okwagala okuteekawo embeera nga baleme kutuuka mu kalulu. Maybe yagadde n'oteekawo distraction tuleme okumanya biki ebyavudde mu musango gwa Kony kubanga omusango gwa Kony guno mwagujjumbira bangi bannayuganda bangi baaliko ng'omusango guno bagwotabulira nga basharinga n'okutambuza n'okubigira. Omusango gwa Joseph Kony gusaliddwa era nga Kony asingisiddwa counts 39 okuli war crimes ne crimes against humanity zimusinze era nga bagamba bamukwatirako agenda kutandika okuwera ennemba n'emisango gye egyo gye yazza mu mwaka gwa 2005 okitegeera. So bamusalidde emisango mu war crimes tusanzeemu ogw'okutta abantu, okubatulugunya, okubalepinga, okukwata abaana abato, okubakawasanya, okubafunisa embuto, okudisplacinga abantu. Then crimes against humanity mulimu okukaka abaana abato, okuyingira amagye, bingi nnyo bamusalidde naye nga tubadde mu counts 39. Accounts zino 39 zivudde mu war crimes ne crimes against humanity. Nakugamba zino omusango gwa ICC oba Rome Statute gyolaba ina gundi gaining emisango 5. Sagala nnyo oluzungu mu mwene ensonga. Tujja ku luzungu tujja dujjawo mu maaso tutandika okwogeranga mu Luganda ne mu luzungu. So just subscribe, teekako notification button, then osharinge n'abalala bangi bajja bakoleki basharinge such that they don't miss anything. Nga buli kimu bakiraba bagita Shama Part D3 Media. Oteeko notification button wembeera ntaddeyo video obeere ng'ogiraba ogisharingireko n'abalala bamanyi important information. Manyi sometimes batubikawo mu Uganda nenga waliwo ekitambula wano ku global scene. So byonna byonna mbanja ne tuteekayo amaaso ba kamera zino sobola okumanya ebigenda maaso. So Kony bamusingisiza accounts 39 era nga wakwatirwako agenda kubanga akola ki awere ennemba nawo musango guno. Naye oyinza okungamba nti olunaku olwaliro ffe bannayuganda abaagala okwenunula tufuna tutya mu guno omusango. Nakugamba ekintu ekifuga ensi bakiyita the UN Charter, United Nations Charter. Era United Nations Charter eno etuulako abantu bataano kwabe batula ku UN Security Council. Kitegeeza nti bavugivunaanyizibwako gwe baagadde okusiba gwe basiba, gwe bataagala tebamusiba. Gwe baagala okufuga yafuga, gwe bataagala tafuga. Gwe baagala okujjako yavaako, gwe bataagala tavaako. Ekyo ekyo naye nakugamba ku saidi kuno abataano kuno kuliko abantu basatu babayita ba capitalist bakyasinze okubeera deadly. Balina poliisi yaabwe bano ba capitalist balina poliisi yaabwe ekola naye eno erwawo ya busungu ya bulumi era ensonga ebiseera ebisinga ensonga lwaki abasinga balemerwa ne bagamba biri ebintu ffe twagala action. Olwoba ogenze mu communism eyaba communism ye action yeekolerawo kati oba babatta ne babatta oba muwangula ne muwangula eyaba communist. Naye eyaba capitalist egezaako nnyo okuminimizinga okufa ng'ekulietinga obusungu mu bantu. Emala okulietinga obusungu mu bantu against yo gwe babeera bakola ki, gwe babeera baagala okujja ku deni bamala ne bajja ne bamuwuttula. Ekyo ba capitalist bwe batyo bakola. So capitalist bano babadde nakugamba nti eno system be bagiteekawo nga ne bagiteekawo era bagezaako ne bazimba ebintu bingi ng'amakomera, okulya amakooti, ne basayininga zichatazi ez'enjawulo ne bazikuteeka bazikusayiningisa ng'ojja ku kulembeza era n'okkiriza nti ogenda kubowinga down. Era zino nabagamba ziriko consequences zaako. Senga oziviolatinga ziriko consequences zaakyo. Mu Uganda mulinde mugenda kulaba consequences zino eziva mu mweno UN Charter. So Museveni ngayita mu UN Charter yali Rome Statute Doctrine of the International Criminal Court yalopa Joseph Kony emisango okwali war crimes ne crimes against humanity. Government ya Uganda ngeeropa naye ng'omusango guno Museveni yagulopa. So nga balopa Joseph Kony ku bikolobero yali akoze mu Northern Uganda. So bamisako arrest warrant mwaka gwa 2005 naye okuva ku Joseph Kony abadde talabizwa. Ono bakugamba ye muntu asoose okubeera mu International Criminal Court alina warrant ennene nga takwatibwanga wadde okubako ekyomulubala okumulaba nti ali waneeno. So ono yasingizza ebbanga ddene nnyo. So Joseph Kony ono mu kumulopa emisango egyo Ongwen in fact Ongwen tebamukwata. Ongwen yali second in command wa Joseph Kony. Ongwen ono yeewaayo bwewe ng'atidde ebigenda okumutuusibwako mu nsiko yasalawo yeewe mu mikono gya UN. Era Ongwen ono tebamukwata bukwasi yeewaayo ebbanga lyonna abadde ng'awozesebwa. Ongwen ono bamuwozesa emisango gyera bamala ne bamusalira emisango. Wabula yaddamu n'akola apiiru ye kennyini Ongwen ng'agala bamukendeereze ku kibonerezo ekyamuwa era
ne omweni apiriyo tugenda kuba nga tugiwulirizaawo obudde bwonna so babadde bakyalina okugyawo omusango gwa Joseph Kony naye njagala mujjukire nti National Unity Platform mu kkooti y'emu yatwalayo omusango kiddamu National Unity Platform mu kkooti y'emu yatwalayo omusango era ng'evunaana emisango gyennyini eno ng'egivunaana Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye olw'okutta abantu mu mwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi 18 ne 19 era babavunaana counts okuliwo crimes ne crimes against humanity. Omusango guno gwa receiving wa United Nations naye nga tebasobola kuguprocessinga kubanga obanga omyo omuntu justice ate tosobola kumukwata tosobola kugaba justice nga ye wamuma justice so baali balina okukola batya baali balina okukwata omusango gwa Joseph Kony guno eno batandika okugwesa in absentia of Joseph Kony okusobola okusembeza giri emisango emirala fayiro nagyo gitandika okutambula okitegeera era emisango gino girudde kati bwe bagamba nti Kony ono bwe tuli mukwatira wonna awere nembe n'emisango gye okitegeera so omusango guno bagusembeza ne tutandika okuguwulira bannayuganda bangi baguliko omwezi oguwedde mwezi gwa Septemba yes gwali mwezi gwa Septemba bannayuganda bangi baaliko ku kkooti ya ICC nga tuwuliriza omusango gwa Josephat Kony ogwamulobwa so olunaku olw'eggulo omusango guno gwasaliddwa era ngugambye counts 39 zibavunaana Joseph Kony era nga bagamba nti zigwa mu crimes ne crimes against humanity era eyo fayiro yo eri closed kubanga baguwuliriza justice negabibwa fayiro ne bagikola ki kati tulinda bibonerezo bwe Joseph Kony senga n'aba akwatiddwako oba si kyekyo yateekemu okwewozaako kwe kati alina okusindika challenge ngoba si kyekyo wanaakwatibwako agenda kuweebwa ebibonerezo eby'egyo emisango counts 39 ezaamusinze ezigwa mu war crimes ne crimes against humanity naye kino ekintu munnayuganda olina kucelebrate nga lwaki bulijjo mumbuuza omusango gwaffe gwa ICC gutuuse waso bulijjo kino kyekisibe guli kati guno omusango babeera nga bamaze okugusala kitegeeza nti kati n'ogwa His Excellency Kyagulanyi gwe yateekayo nga wawabira gavumenti ya Museveni n'abo abagirya mu ngalo abakuba bannayuganda amasasi ng'ennaku z'omwezi 18-19 gulabika gusembedde ku mmeeza era akaseera katubadde tulinda ak'omusango kakoze eki katuukiridde kati tugenda kuba nga tutandika okuguulira era essaawa yonna tolinda kulanga kulala kwonna omusango ogenda kuba nga gutandika mu ICC Hague okitegeera mu Hague eno wali kkooti eno wali kkooti eno gyetuula era essaawa yonna tugenda okulaba ku bantu nga bateekebwa mu kaguli batandika okuwera ennemba n'emisango gyabwe omusango guno gwe twateekayo gwo munnange guliko abantu bangi nnyo fayiro eriko abantu bangi era nnene nnyo era buli muntu agenda kubeera held accountable individually kitegeeza mu buntu kubanga wakola ekintu ng'owooza nti nze nali ndi ku command nali order from above tekola wano mu ICC bagenda kukwata wekka bakuba ekibookozo bakusalira omusango teri bya order from above so mumena mwena kye bamanyi abasirikale abatulugunya abantu eno fayiro ekyali open bakyakuzaako era emisango mingi baba profilinga babateeka ku fayiro zino babateeka ku eno fayiro era mbakakasa mu kiibi eno fayiro togiwona kiddamu mu kiibi mark my words eno fayiro togiwona kubanga mu kalulu kano gwagezezaako nnyo okweriisa enkuuli olaga nti oli wa ttabbu nnyo naye nkukakasa mu kiibi eno fayiro togiwona ate bagenda kukunona eno ICC eno mugiraba njogera ekintu kino omuntu n'olowooza muno bino byogera bwogezi tebikola nga tebannakuteekayo eno kooti yennyini gye njogerako yasalira Saddam ogw'okufa era baamutta ku yidi ya bisolo eno era mu America ye yakikolako so ginyooma empolampola nga tennajja ng'omukono omwavu ogwa ICC tegunnakujjira naye wegukujjira bwe guti ojja kakasa nti ddala ekola so nabwayo eno kooti omuntu ayinza okuteekawo kooti system ye n'agamba nti okay mu Uganda wano abanupu be tugenda okusiba bateekengako bifayiro ebijwekete tandika obbawaayiriza emisango gye twagadde olw'okubanga ffe tulina amaanyi ne ICC bweti bwekola bakapitalist babeera bakyakuliyo tosobola kugera tesobola kukwatako osobola okukola byonna naye nga baba kuprofilinga batereka kati bwe batuuka ekiseera ekyokukwetaaga muganda wange okakasa nti bano si bakyaliibo bo babeerawo ku kintu kye bayita interest bookera ku makya n'ozannyira ku interest zaabwe bakukima ne wobeeraani kati gwe ekikuwonya kyekimu bakiyita batya presidential immunity pulezidenti yekka yatakwatibwako naye abasigadde bonna bakwatibwako bakukima either gavumenti yekuwayo nga bakwetaaze gavumenti nekuwayo oba si kyekyo bo bennyini bakusitulira bakomandozi baabwe ne bajja mu ggwanga lye baagadde ne bajja ne bakunona pulezidenti yekka yawona kino naye ate era wogenda mu nsi nga naye memba w'eno statute aba ayina okukwata n'akuwaayo okitegeera nakugamba eno baagiteekawo kukangavula bonna bapulezidenti ab'amawanga ago n'abo abantu abalowooza nti bamaanyi bali untouchable okubakangavula bo bakikola bano bakikola ate era nga bakunona
kubanga eno statute ogisayininga nga tonatandika kulya ssente zaabwe. Guno omusimbi gw'abacapitalist gwonna gwonna ekukola ki weguyitira nga bakimanyi nti omusimbi ogenda okukola ki wegugenda okuviirayo. So ICC eno baagizimba era nga Uganda naye memba w'eno statute. Uganda nayo memba wa statute eno, kitegeeza nti yonna bamukwata era kati essaawa eno takyasobola kugivaamu ng'olinayo omusango. Olina osooka n'olinda omusango gwo ne gwa. Oba oyagala ogivaamu yesu olina okuwandiika wanuya n'obagamba nti njagala kuva mu ICC, then ne bakebera olinayo omusango batolina. Bw'oba olinayo omusango olina osooka n'ogulinda ne guggwa ne bakusiba bulungi. Bamala okusiba ekibonerezo kye ne kiggwa nga balyoka bakola ki nga balyoka bakugyamu. Oba tolinayo musango obeera free okuva mu statute eno, naye era benefits ezo zonna eza statute oba togenda kola ki togenda kuzifuna. So eno bo omusango guno gubadde gutukutte ekikookolo era nga wenjogerera kati gwo omusango guvudde mu kkubo lyaffe. Kaakati tulinda statute kikyegenda okuzzaako kuba tulinda International Criminal Court mu ggwanga erya Hague kikyegenda okuzzaako ku lwa Uganda, kikyerowooza ku musango gw'abannayuganda ogw'ennaku z'omwezi 18 ne 19 ogwa Joseph Kony guviiriddwawo nkugambye pounds 39 Joseph Kony zimusinze nga zino zigwa mu crimes against humanity ne crimes zeyakola mu mambuka ga Uganda oba mu bitundu bya Northern Uganda. Kati tugenda kuba nga tulindirira ekiddako. Then n'ekirala ekitranspirinze amawulire ga leero ekikakutte kwe ye Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan y'ebibye byongedde okwonooneka. Nkiddamu Samia Suluhu Hassan ebibye byongedde okwonooneka era we kataligirya Abatanzania bayinza otusooka mu New Tanzania. Kiddamu Abatanzania bandi tusooka mu New Tanzania. Samia Suluhu Hassan kyekiwandiiko ekifulumiziddwamu eggwanga lya Bungereza nga bagamba nti Samia Suluhu Hassan nedda akaluluko matankane era akalulako tetugenda kulicognizinga nga president w'eggwanga erya Tanzania. So Samia Suluhu Hassan ono yakola ebintu byonna byonna naye nagambye nti omuntu ababalira omuzannyo guno ali ogwo omusijja mwogera simumanyi linnya naye nga ayina enkofiira nenatera notambulira mukuuma akemberenge. So sijja kumwogera linnya kubanga simanyi naye nga yababalira omuzannyo guno era yabadde awagawaga Samia Suluhu Hassan ono okumulaga nti basobola genda bakuba obatte. Samia Suluhu yakola ebintu byebimu byakolebwa e Uganda wano era ebyaleetera ono we Uganda okumuteeka mu ICC naye lwakuba abantu bano bo tebayiga. Akatabo kano ke basoma bo ekintu kye basinga okukwatamu sentensi esinga okubanyumira butayiga kubanga ensobi oli z'abeera yakoze ate nono zaddamu era n'akola. Suluhu Hassan ebintu byonna byonna abikoze. Enforced disappearances azikoze, akozewo crimes azikoze ngenago mu kalulu kaabwe akoze enforced disappearance ne crimes against humanity. Kati kiki bagenda okukola? Omusango nagaye bagulisivinze mu ICC era Samia Suluhu Hassan essaawa yonna yonna agenda kuyitibwa mu kaguuli atandika okukangavulwa. Ate ono Samia Suluhu Hassan ekintu kyalina ekizibu talina presidential immunity, tagirina ekyo tebakikulimba. Samia Suluhu Hassan talina presidential immunity era ekisanja kye wekigula byonna byonna byeyerayiza. It is not recognized. Tebamurecognize olaba ne African Union yamuganye. Kitegeeza ki nti ye ekimuwonya okumukwata alina kugenda mu nsi endala ebyo si byaliko. Omusango guno egutandikira Samia Suluhu Hassan alina okugenda mu Hague atandika okutebya n'emisango gino gye yakoze ku bannansi b'e Tanzania. Yalowoozezza nti kamera aziggyeko mutandika okukuba abantu akubye abantu amasasi okkakkana abantu abawera 700 nga bakubye n'abatta. Era footage yonna yalina kwali osobola okugenda ku mikutu egya BBC, osobola okugenda ku CNN, osobola n'okugenda n'okebera ku Al Jazeera nga bakulaga engeri masaka Samia Suluhu Hassan gye yakoze mu ggwanga erya Tanzania just kwagala kweddiza buyinza ne they learn nothing. Tebalina kye bayiga. So emisango gye nnyini Samia Suluhu Hassan naye gye bamutegeddeko mu ggwanga gye bamutegeddeko mu Hague era nga gyagenda okutandika okuvunaanibwa. Okitegera ekiro ekyo. So okuzzaako emabega katono nnyo njagala ojjukire nti Samia Suluhu Hassan okukola ebintu ebyo yasooka n'akwata presidential candidate okumulemesa okujja ku paper. I mean leading opposition figure kubaita Tundu Lissu yamukwata n'amuteeka mu kaguli n'akwata n'ekibiina kye n'akibaaninga. Kati buli yajjanga okwagala okucontestinga ku Chadema yamukwatanga, buli yacontestinga nti ebintu Samia Suluhu Hassan byakola yamukwata era tugenda okuyingira akalulu ako ng'akutte bammemba ba Chadema as leading opposition party 8 nga batadde mu kkomera, ba activists aba Chadema ng'akutte abawera 6 n'abateeka mu makomera. Era ku lunaku olw'akalulu Samia Suluhu Hassan yatta abantu abawera 7 ku street nga amagye gabakuba amasasi live bullets okusobola okuteeka naga eno tactic bagikola ku instilling a fear, kuteekawo fear such that people don't raise against the occasion oba okujja okusobola okukola ki okwetaasa ensonga lwaki bayingira ekintu ekyo ba dictator banene abasinga. So byamaze ne bikola ki ne bimulya kubanga bakugamba okalya dda kaddadda ye wadde yeerayiza netali recognized. Kitegeeza ki International Criminal Court togenda gibuulira ebyo gukusingira where are you recognized as a president. Bantu babiri bamu recognize nze nga bombi bali mu ICC. Kiddamu abantu babiri abali recognize nze Samia Suluhu Hassan
nabo bali mu ICC. Owa Uganda gyali mu ICC ng'alopebwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, owe Kenya Samei Ruto gyali nga alopebwa Owino Babu n'abalala kubikola bye yakola nga tabajenzizi. So bamukwata naye ne bamulebaleba ne bamukuba mu ICC. Kati Samia Suluhu Hassan naye yeegase. Only that nti bali advantage gye balina, bo balina ekintu kye bayita presidential immunity. Bagirina, yes, bo tebakwatibwako abo bapulezidenti b'amawanga balina okuliisa obutinga bwe bavimba naye bwe baviirako mba ne bagenda mu nsi endala babakubirawo jjeeke. Ono kye yakugamba nti ffe twagala tumukwate nga ne waabeera ng'ali Kenya bamukubirawo jjeeke. So ekyo kisoboka mu ggwanga eryaki. So omusango guno tulina double advantages. Uganda ne Tanzania twandiyaba nga bakyukira mu kiseera kyekimu. Ate ne Kenya tukimanyi nti Samei Ruto tasobola kuddako ne wasaddaaka njiibwa. Obusungu bannakenya bwe bamuyinako tasobola kuddako. So tusuubire next president and a younger one, a generational president. Amaaso gonna gonna galiko Owino Babu kwe gali. Naye nga ono ye Samia Suluhu Hassan ebibye bibi. Yes, wetwogerera wano ebibye bibi. N'okusinga ku eno onajja kuwoza naye ng'awoza nga president. Paka ekisanja kye kinaggwako. And very soon agenda atandika okuwoza. Naye Suluhu Hassan agenda kuwoza nga muntu wa bulijjo. We katalijirya ayinza n'okuwozesebwa ng'ava mu kkomera. Kubanga bano bapulezidenti bawoza n'oddayo eno ewuwo n'odda n'owoza. N'ogenda ewuwo n'odda n'owoza. Ekukusinga nga bakuba jjeeke. Oyinza era abapulezidenti abasinga tebalinnyayo olunaku lwe bagusala. Tebalinnyayo oba guli mu feva oba teguli mu feva talinnyayo abeera eno mu nsi ye. Tatambula abeera mu nju nga yeebasanywa bukyayi kubanga muyinza omukuba jjeeke ng'omusango koze eki gumusinze. So ensonga lwaki tebatambula ne babeera eno ewaka ne babeera ne bagira naye ono Suluhu Hassan ye immunity ayinza obutagi enjoyinga. Yes, immunity ayinza obutagifuna. Akazito ke bamutaddeko gambye amawanga agasinga amangi gavuddeyo ne contestinga engeri gye yakuttemu akalulu k'eggwanga erya Tanzania. Era amawanga amangi agasinga gaganye okumulicoganize nga kuli ne Bungereza nagaye no Bungereza eno. Bungereza kasite kugamba nti sikukkiriza lewoozi n'essaawa 48 tosobola kubeera ku tosobola kugikwata tosobola kutula ku ntebe eya Commonwealth. Ate ogatteko n'Omumerika mutabani we abo be basalawo era ensonga lwaki bano bannakyemalira bwe batudde mu African Union bamugaye Samia Suluhu Hassan ekituufu wakubye omuntu amasasi. Naffe bye tukola kale bye bitunywereza mu buyinza n'okwata abantu n'obasiba naye mukwano akasente tukeetaaga. Abamerika tubeetaaga, Abangereza tubeetaaga, twetaaga akasente kaabwe. Twetaaga ku dola ne paundi okutaasa ekonomi zaffe. N'olw'ensonga eyo Samia Suluhu Hassan onaatusonyiwa munnange tukuvuddemu akalulu tekabadde bwe batyo. So temubuzaabuzibwa gino emikutu egibitambuza nga gibagamba simanyi ali recognized simanyi biki baba balimba. Teri mukutu. Samia Suluhu Hassan African Union Council yamugambye Samia Suluhu Hassan ekituufu oli mukwano gwaffe onaatusonyiwa naye akalulu tetukukkiriza. So is not recognized. Tagenda kwenjoyinga gundi birungi bibivamu bwa president tasobola kubyenjoyinga kubanga tali recognized. Okuli trade okuli bintu bingi nnyo byo enjoyinga nga president w'eggwanga senga obeera recognized. So yakoze byonna byonna n'atuuka n'okwerayiza ng'abala summit ng'akimanyi nti at least summit yena anaafunayo abantu nga 5 kuba n'abanaakola kyabanamu recognition naye bonna baamunaabidde mu maaso ne bagamba Suluhu Hassan nedda tukiganye. So essaawa yonna yonna naye agenda atandika okubeera ennemba n'emisango gye yakoze. Bano bajjako kamera ne nagamba bano ba capitalist ekintu kibaabala ekintu kimu balina okakasa nti bakuteeka mu tageti zaabwe. Kati bino by'okujjako internet bosi bapya ku bo already babeera baakuteze dda kamera nga bazimanyi nga bakimanyi nti move yo gy'ogenda okukola. The only way to instill fear gy'ogenda okukola bo gye babayigiriza bano. Omanyi ba capitalist batraining abantu bano. Kati bo bakimanyi nti population eno webanga egaanye okukkiriza engeri gy'okayuka gy'olina obba instillinga mu fear jangu okube bannaabwe nga balaba then bo bajja kutya okukola ki okulumba. Kati eno ba dictator bamastalinga nnyo akakodi ako baka mastalinga simanyi lwaki kibasinga okwagala nga bakwata article ey'obutayiga. Kati bo mastalinga nnyo akakodi ako buli kaseera bajja ne batta ne bawamba kumbe bali babeera bababala okola ekintu ne bakulaba naga okay yabuzizzaawo oli nga banootinga okay yasse bali yes nga banootinga countdown yaabwe ng'etandika. Kati bagenda okukulumba ngwedde banaawe kennyini bakuwadde dda akatengo. Kati mu Uganda baba bawadde dda akatengo ensonga lwaki ne bagaye tebasobola kutta naye ekintu kye basobola okukola basobola okusiba ekyo basobola kubanga babeera bamanyi oli era olubakangamu ne babakangamu nga bata nga bakutangodde ewaka okitegera nga wali batiikinga nti amutadde okitegera amutadde. Kati ensonga lwaki eyo ibeera always last resort dani eri ey'okutta naye simanyi lwaki priority yaabwe esooka kubeera kutta ekyo sikimanyi. Bonna ekisooka kyabwe priority yaabwe esooka kutta then wegiwunya ate ne batuuka batandika okwebuzaabuza. So Samia Suluhu Hassan, Yoweri Kaguta Museveni, Samei Ruto bonna essaawa yonna tugenda kuba nga twalaba mu ICC kubanga fayiro zaabwe already gye ziridda
za receiving wa ya Uganda yasoka mu mwaka gwa 2021 ne bali receiving mu mwaka gwa 2023 era twalabako ku visit ya prosecutor wa ICC mwaka gwa 2024 nga zeko mu Uganda otetumanyi yali azze kukola wali azze kunywa cha isimanyi nenga official duty senga alangirya na government nze ndi official duty abeera ze kuwa summons so kitegeeza mu Uganda waliwo summons eziriwo kakati gwa Samia Suluhu Hassan bagu receive nze bamu neglect nze kakati katulinde tulabe ensonga nga wegenda okutambula just subscribing or take notification button Shama Fat D3 Media or sharing ne banno bangi such that we don't miss these updates on the geopolitics atambula nakugaba bino ebiriwo byali bya myaka 10 ffe kenyini bye tugenda okuyitamu ate ne generations zaffe ziddako weziddako wabula tulina olutalo lwe tulina okulwana tujja kubanga tulusomako mpola mpola wano ku Shama Fat D3 Media. Keep on, don't miss an action, don't miss a video for God and my country Uganda.